Yes, njagala okubanga nkubuuzaako olunaku olwaleero nti osibye otya yonna gy'osinziira. Akayimba kowulira mu background ako ka mulenzi oba muyimbi ayitibwa Wumadi, akayimba kayitibwa Akawoowooko. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezo ezikutta mu babiro, naye ng'emu ku nsonga enkulu etaganjudde social media ennaku zino yeeyo Muko eyazzeeyo n'asaba Amahare n'agamba mubimpe nga bwe nabireeta. Yes, tugenda kuba twogera ku nsonga eyo. Kirowoozaako ki? Kyabadde kituufu, tekyabadde kirungi kukola? Naye nga tetunagenda luddayo olwo, njagala okujjukiza gwe wenna anyumirwa emizannyo, anyumirwa sports, nti season gye tulimu kati ey'emipiira gitandise. N'olwekyo gwe wenna anyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo, njagala okujjukiza nti kampani bwaguuga mu nsi yonna esinga okubeera ne odds ennungi eyitibwa 1xbet. Yes, ate ng'ekuwa n'omukisa okwefunira ebitundu 200 200% ku deposit gy'osooka okuteeka ku account yo gwa registering omulundi ogusooka. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti osobola okukozesa promo code yange 256C n'oba ng'oregisteringa ku 1xbet ng'okozesa link eri mu description ya video eno yennyini. N'otandika okubetinga ku mizannyo gy'enjawulo, bw'oba akazannyo kategeera bulungi n'owangula. Ate njagala era okujjukiza nti okubetinga tekukkirizibwa abo abali wansi w'emyaka 25. Olunaku olwaleero ali ku ssimu, njagala oyogere naffe asose. Halo baba, webale kutuweereza mu ngeri ey'omulembe etyo. Kale ssebo namwe mwebale kuwuliriza. Webale kusunsula bigambo mu ngeri ey'endawulo okusinga abandi bazira kye batukoba waire baba. Amiina, mwebale kusiima. Ife tusiima ino mukagwa. Okay. Tusiima bwongerwa. Amiina, mwebale nnyo. Ono oli kwogera ku Nisusu Magic omusaadda wa Kyabazinga ng'era mulunzi wa Seekooko. Dino edda omulembe edakola mwembedde. Era nga nsinzire wano e Bugembe ku Igenge mu Butongi kumpi n'olubiri lwa Kyabazinga. Bugembe agamba ki? Baba, Bugembe nkalamu ine ziratagali. Amiina. Abatyamye bemisa banirira bitya. Wangi. Era nga bemisa misana na bwire. Mweyagadde. Omuko wabuulidde ebintu yabikimye. Baba, embeera y'ennaku dino tinkalamu nga bw'ogibona waire. Obwavu buli mu kututulugunya buli tukamula ntuuyo. Mazima kituufu ekyo. Nze gw'obona tikoma ku kusabayo bintu byonka bye natwala naawe abazaire. Oba abakaire abamuzaala ab'omuwala wabula mbakoba banteeramu n'amagoba interest. Wangi lwaki? Ebintu byange biba bizaire amagoba. Olwo bwe bagaana obbikuwa ng'abagoba bagala tebagalina. Ninza okuba wendulira amagye ag'okuyitaka n'ag'omu ibbanga, ag'oku maadi n'ag'omumpewo, awo ekyalo kiba kijja kuba kijawuna luvululu baba. Ng'olwo lwonna oba tikoma kukutwala byange bye nabawa abazaire byonka, wabula n'ebyabwe mbitwaliramu ng'amagoba kuba ebintu byange biba bikoze interest. Olwo lwonna ng'ofa ki? Kubasomesa abantu butamanirira na kumalirira abantu banaibwe bwire ku mulembe guno nga bw'ogubona ogwanvaawo mbitewo. Kale bimpulira bibyo. Aye baba. Yesebo. Kambuuzeeko ekibuuzo. Singa omuntu anvuma oba yansinikira ku amaino ebiino, ndikirizibwa okumuyuwaaga ino. Ali ku ssimu omulala, yogera naffe. Halo. Mukulu. Wangi ssebo. Nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United egenda okutwala ekikopo kya Premier League. Tubataddeko 2. Aga. Ago matono. Mwandyongeddeko eryokusatu n'eryokuna. Eno ttiimu ya Ten Hag si ya bulijjo. Kale ssebo, Omuko wamuwulidde ebintu. Omuko eyakimya Amahare alabika yakozesezza busungu. Yayagadde okulagako gye byaggweredde nga yeerabisizza. Okay. Bw'aba yasobodde okukola ekikolwa bwe kityo ng'ensi yonna eraba
olwo byenkana wa byayinza okuba nga abadde akola mu bufumbo bwe. Tumanyi ki oba byabadde akola mu bufumbo bye bireetedde ne mwana muwala okukaluba omutima. Ekyo nakyo kikulu. Nze ŋŋamba ensi eno waliwo lw'erina okutuuka nga tekyatwemazaamu. Yesebo. Bw'okola ekintu kikole na kwagala nga tolinga akakiddwa. Mpulira. Naye kambuuzeemu. Yesebo. Ku sayidi endala kino kirekawo abasajja abawasa naye nga tebalina maanyi ga kisajja. Kyogamba amaanyi g'ekisajja ge gavuddeko obuzibu. Ku Muko. Nange simanyi. Naye nze ndaba Omuko alabika ensonga za sayidi eyo ze zaamuviiriddeko emitawaana. Yandyekutte ku myasi n'amuwa ku ddagala lya habo. Mpulira taata, mpulira bibyose. Naye ate era nsaba abasajja mwenna mukimanye nti abakyala abamu ennaku zino baagala mikolo, baagala kulagako bannaabwe na kutuukiriza birooto nti baayambala gawuni. Takwagala naye gw'ayagala talina busobozi bumu kubambaga. Kyokka gwe gw'atayagala oli redde. Mpulira. Owulira akatogo akagenda okubeeraawo. Nkawulira. Nkalaba. Owulira amahale agagenda okuddizibwangayo. Bitandika butandisi mbiraba. Owulira okufeesa okulyawo. Owulira embirigo. Ebigambo byange bijja kuba bitono. Ennaku zino nina ennaku y'amaanyi nnyo ku mutima. Eggwanga lyaffe lino linnuma. Bingi byendaba nga tebitambula bulungi. Ennaku y'eggwanga lyange ennuma. Kibi. Mpozi wagambye promo code yo eri ki eya 1xbet? 25 cha 256C. Ye promo. Kangende nteeke ku Manchester United. Newangulira amahale. Mani tubatadde kanga. Abiri. Tweyazizanye solido. Hello. Ali kusimu omulala. Yogera naffe. Hello. Presenter. Nze Mama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Yennyabo. Ku faamu y'amajanja. Egamba etya faamu y'amajanja nyabo? Faamu y'amajanja nnungi nnyo. Okay. Naye nsaba onzikirize. Yennyabo. Nsooke nkulise Mbazira Tone ne Aida akabenjedde kabusa ke baafunye ku luguudo lw'e Masaka. Mazima. Mukama yeebale. Sebo wategedde akabenje ako kwe kaavudde? Bagabye birabika byabaddemu akabenje ako kaavudde ku mujja wange Botricious Days omutunzi w'engoye z'abaami okuva ettake awe Wandegeya. Ye yabadde avuga. Iye ye yabadde avuga. Iye ngate mu report teyayogeddwako ku yabadde avugira waka ku wifi na bluetooth. Atya. Ng'akozesa emmindi. Ng'afaaki. Yabadde afaaki. Ebinyaanyanya bye bimutta ku mutima. Mbu lwaki abantu babyagala nnyo. Mukama. Mbu naye ayagala kuteekawo ebibye ebyenjawulo ebivulu ebibye ebiyitibwa ebitungulutungulu. Wangi? Naye nze njagala Botricious Days akimanye yennyabo nti tagenda kubeera successful kyekiga byonna bikole naye alinde lwalisimbula embalaasi lwagenda okutegeera nti eno ensi si ya jjajjaawe. Mpulira bibyo nnyabo. Gwe linda asimbule embalaasi. Mpulira bibyo. Omuko kye yakoze kirungi. Okugenda n'asaba ebintu. Omuko oyo kye yakoze eky'okukima ebintu ku buko. Mu science kiyitibwa complete metamorphosis. Kitegeeza ki? Okukola ekintu ekikuweebuula oba ekikuyiwayo. Complete metamorphosis. Mbadde sikimanyi. Obadde osuubira okukimanya nga wakoma mu pittu? So malicious. No, nyabo njagala okutegeeza nze saakoma mu pittu.
Neeyongerayo sikomangako mupittu. Wali olabyeyo omulalu akkiriza nti mulalu. Oyo Omuko okugenda n'asaba ebintu tekyalabise bulungi era si kya bugunjufu. Agenda kuleetera n'abakyala kati okumutya. Yayolesezzaamu embeera za copy and paste. Ze ziriwo ezo. Embeera z'obukopi. Copy and paste. Genda maaso. Ndowooza yabadde asobola n'okugenda ku Letshego n'afunayo business loan n'ayongera mu byakola okwekulaakulanya n'atadda mu kweswaza mazima ng'asaba ebintu bya past tense. Kituufu. Sebo Omuko kyagamba nti teyalya. Okulya kyoba? Nsuubira toli mwana muto. Bw'aba yalya lwaki naye takomyawo bye yalya? Bw'aba alowooza wa kitalo nnyo akomyewo naye bye yalya nga tebaabimusabye. Bamugamba abikomyewo olabe bw'atuuya na tooth and nail. Tooth and nail. Ogezaako kutegeeza ki? Tooth and nail. Otegeeza network yakunnyonnyola literature ku mpewo. Nyabo. Ali ku simu omulala. Hello. Nze Kiwulenge Pirito. Omuvuzi wa taxi wano Nansana ku Yesu Amala. Yes sir. Meya to be 2026. Ab'e Nansana bagamba batya? Sebo. Simanyi bwe bagamba. Ate nga obeera Nansana oli mutuuze ku kitundu? Anti sinze chairman. Mbeera wange nabo babeera waabwe. Kyetaaga nojja n'obeebuuliza. Kale Omuko wamuwulidde? Omuko yazjeyo Amahare? Omuko namuwulidde. Kale omwogerako ki? Mwogerako birungi byereere. Sebo nnina ekibuuzo. Olwo omaze otteesa? Mbuuza singa nfa nga ndi muloogi n'omukazi bwe ŋŋenda e Magombe nzikirizibwa okutandikira we mba nakomye nga ndi muloogi. Nziraamu. Twala eri. Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an order of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.